police of course lw'okufuna information nti waaliwo abatemu abaali baagala okuntemulira ekabaale nga tuli mu national tour ya NUP, twategeeza police netutegeeza n'ensi yonna, naye era police nayo nevaayo negamba kituufu waliwo pulaani ey'okututemula, naye bo ne bagamba nti baterrorist oba abatuju beba pulaani okututemula, era ne bakikozesa ng'ensonga ey'okutustopinga oba otutangira okwetoola eggwanga nga tulirambula. Wayita akaseera katono kamera zaffe ne zikwata omusajja eyalina pisto era ne tumulaga ensi, naye omwogezi wa poliisi Mwami Enanga n'avaayo n'agamba n'atubuuza lwaki omusajja oyo tetwamukutte ow'emmundu. Of course nga kyabulabe, naye wayita ennaku ntono omulala n'alabibwa ng'alina emmundu ng'amaze n'ogikokinga, abolako just kutta muntu. Ne tugendera ku magezi Mwami Enanga ge yali atuwadde, era abakumi baffe ne bamukwata oyo musajja ne bamuggyako n'emmundu ne bamukwasa poliisi, era kamera zammwe bannamawulire zaalaga ensi ng'emmundu eyo bali mugi unloadinga nga yali amaze ogikokinga. Omusajja oyo twamukwasa poliisi, naye era we byakoma tetwaddamu kumuwuliza, tetwaddamu kuwulira bimukwatako, poliisi nakyo nekisirikira bwetyo. So ebyo n'ebirala bingi bituleetera okukkiriza nti ddala kituufu eno poliisi ya Museveni be bamu ku bamafiya, be bamu ku batemu, tetubalinamu ssuubi lyonna lyonna. Tubategeeza kuba tumanyi nti office ze balimu za ggwanga era bajja zivaamu sigale nga Uganda Police ekyenjawulo nti nga bamaze okugenda Uganda Police ejja kubeewereza bannayuganda, so si muntu omu, naye nga tumanyi nti be batemu era tubalinamu bwesige bonna.